olubuto nga lukyali lutoddayo ku street wetundanga n'olubuto nga ndulina olongo abaguzi obafuna anti njukira olubuto lwange lwawo labika lubya mabeere balina olulabika paka myezi 7 nga ndi ku street netunda oba wa 10 oba wa 2 ekikulu nfunye kyenkola ki kati olunaku ng'oyinza okuba n'abasajja nga bameka okuwulira nti kati nkooye ekituufu oba tobamanyi okuwulira nti kati nkooye toba nakoowa oba olina okuba n'amaanyi agakola ennyo oba 10 oba bameka ekikulu ofunye sente zonoolya enkya manyi mpulira bagaba Malaya balwanira abasajja waliwo abafuna ennyo nga bakasitoma babettanira nnyo n'okweroga tweroga baali bakulozeeko nakulukutako okumala omwaka era bakikulogedde eri banno mu bannange bamalaya banno ate nga nsula nabo mu nju nfunye obulwadde era owebaka noono eno wansi nfuna ebirwadde ebirala nentakula nenkola biki kyenakola nga kati mbikooye nakeera lume nga mbikooye onakaawo mukadde ogenda kubanga ofuna bulungi nnyo buli mboozi yonna etubanga tuteekawo nammwe abatuwadde obuyambi bw'enjawulo bamikwano tubeebaza nnyo Naalongo okuva wali e Germany mukwano nkutumirako nnyo tweyanza nnyo obubaka bwe watuwa mukwano bwatuukira ddala bulungi mwenna abatali mu bitundu ebyeggwanga ebitali bimu abali ebweru w'eggwanga abali e Dubai abali e Canada abali e Qatar abali America abali Germany abali France mwenna mbaanirizako nnyo nnyini ddala nammwe abali wano mu ggwanga Uganda tugenda mpola mpola tuyinawo omukyala maama waffe muganda waffe mwannyina mmwe agenda kubanga ababuzaako ate n'oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo maama tusanyusa okulaba kale nnyabo osiibye otya bulungi mukwano osiibye otya nsiibye bulungi muneyo bali kutwaniriza nammwe bali kutulumba eno mu geto gye tubeera era muneyo twasalawo kubanga tunoonya ku bannaffe ate abatali mu mbeera nnungi kubanga bangi abali eyo nga baagala okwogera naye nga tebalina bwogerero nga tebalina we basobola kuyisa ddoboozi lyabwe so kati neffe ne tufuuka eddoboozi lyabwe abatasobola kubanga beeyogerera tusobola okubanga tusobola okuyambako mpolampola abantu bannaffe ate abatali bulungi amanya n'eddoboozi amanya Kasozi Hajara Mukyala Hajara salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh amina obulamu buli butya obulamu bwesi bulungi tuli mu mbeera gyolaba enzibu embeera eyeetaaga omuntu ng'asobola okuyamba baithe nina omwana oyo wa myezi 4 naye nze maama nze taata nze jjajja byonna ati Mukyala Hajara tugende mpolampola njala nkuzeeyo kemabega katono nga tonatuuka kubanga ofuna mwana oyo wali luddawo era obulamu bwali butya nali ku street nga neeyiya oba nga neetunda kali nefuna olubuto olutali lutuufu kati embeera ya street oba embeera y'okwetunda eno wagimala mu bbanga ki myaka mingi myaka ng'emeka egyo giwera 5 giwera 10 watandika omulimu guno nga ogwanneekolera gyange ng'oli myaka emeka ekituufu nali mu myaka 16 ova otya okuva ewaka kwegyo emyaka maama wange teyali muntu mulungi ate maama abeera atya omubi eri omwana gwazadde yali musosoze ati anga alaga nnyo bano abalagala avuntu omwana Sente ye mwana atalina tabaki maama wange yatuukanga ekiseera n'ayagala akusukume ogende oba weetunda oba wakola ki naye ng'oleeta kati mu bufunza yayagala nnyo ssente nnyo n'essaawa eno ayagala nnyo ssente ekyansukuma nenziruka eka nengenda mu bufumbo nga sinatuuka ginafunira omusajja nsingako emyaka ate nga tusobola bba ffenna bwe nanobayo nenumba gurupu mu nyo tutulamu nga 10 olwosooka otuddeko emabega wano katono nnyo nga tonatuuka mu mbeera ya kwetunda wali ludda wali mu kyalo wali Kampala wano nali nzize e Kampala kuba omusajja yandeeta n'emyaka 14 ng'ola akulese kola kikola bwawosigaa yandeetanga omukazi gwagenda owasula embeera eyangobe waka oba bateesaganya na maama akutunda afunemu ssente maama teyamanya naddukayo buddusa olw'embeera nefuna mukwano gwange gye nafunira omusajja ng'akusingako ku myaka yali ayinamu kasente yalina kasente nembeerayo nenzala nenga omanyi oli mwana muto tebitegeera ne bambeera nga bampisa bubi nembaddukako olwozaalira ku myaka emeka nazaala nina emyaka 15 emyaka nga gyali mito nnyo olw'okusoma watuuka mu kibiina kyako koma mu P7 wagituula n'ogimalako nagitomako tamu emu kitegeeza tewagituula funa biwandiiko kakati omwami ono omukulu gwe wafuna yali ayagala bya bufumbo bane yali akulaba bulabi kweyambisa bweyambisa olw'embeera yali ayagala bya bufumbo naye essaawa eyo nali muto kati omanyi omwana omuto simanyi nti omusajja bino simanyi nti kino kati nze nga nkola binnyumira
ng'omuntu bandekanga waka nengenda mu firimu myakomangawo nakuba nange nalaba emigo gisusse nenziruka. Olwo ewaka wano ewa maama gye wava eri ewa maama mwali abaana bameka? Twali 5. Bala abalala bo nga bali mu mbeera nnungi kuboga ye maama yali asosola? Tewali yali mu mbeera nnungi, mbeera yali mbi ddala. Ono bw'asoma eno ttaamu oli asomeddako. Kati embeera y'okubeera n'omwami ono n'omala n'oddukayo olwo ki ekiddako? Bye naddukayo nalowooza nno byangu ne ngenda mu ghetto wansi mu Sebina zooni. Tufuna akayumba kaffe kaali kakibaawo tetula mu 6. Mwenna bawala? Ffenna bawala naye nga tukuli alina mulimu gwakola wabula nga ffenna omulimu gwe tukola guli ogwo bwe buziba nga tujja kwambala tulumbe ebbaala empya. Olwani akuyingizaamu emize gino? Bano bakwano bange baana bandi eri mbufumbo bo balina luumu ate nze baana bandi mwana mutondi muki baali bansinga ku myaka. Agamba ino yewali akafuna. Nange nsiri wala nveeri. Balaba bambala beekolako. Buliko kwegambe bambala nga nziri sibirina. Olabye dda nange weta. Kisobola bifuna. Sonza. Omugezo odduka mu bufumbo. So simanyi nyingiridde ennaku. Olwo omwana eno gwe wazaala? Namulekayo. Sagenda naye. Ntandika obuyaaye ne bunyuma. Ebbala neekwata nkutidde nenjiga sigala nenjiga omwenge nenjiga nenjiga akakoola nenjiga buli kikyamu kuba nzinza n'okugaana obubbi nabuyigiramu. Bamalaya nabo baba babbi? Teri asinga bamalaya bubbi. Ogenda n'emizeegi ng'ogenzewo omusajja olina okugenda ng'olina omubba bwakugamba mutwalo oli supposed wali tefuluma nayo. Ebyo bibisekera. Oba olina okubba enkyobeerewo kati gye nagenda obbeera nga mu nnyumba sebo nga njupangise bulungi. Ekibaawo ekyo mukisasula ssente mmeka? Ekibaawo obudde obwo kyali kya bbeeyi olubeeyi ennyingi ennyo nga tutasula emitwalo egi. Emitwalo 4? Naye ng'ena ndowooza yaleetanga 50 paka 6 naye ng'ofuna akakaaga ako olina okwebaka n'abasajja nga 7. Olwo mwakolerangamu Ayina ng'ekifo kimu twetundira ado bamwagendanga ku bbala? Oba witpazi oba wabuli wamu bwe gyetuwulira akakuba ffe gyetukolaki gyetugenda. Nabeera mu life eyo emyaka egiwera mpozi kyenajjamu ekibi kyeneramanyiiko funirayo bulwadde. Funayo bulwadde bwamalayo. Olwo ojjadde okutegeera nti ndi mulwadde? Nga ntuuka ekiseera nteredde mbikoye ebiri ebya gurupu nga bakangende nange nfune ewange ngaki ng'omuntu nfuna olubuto lwa muwala wange sawa wa myaka 13 nfuna olubuto lwa muwala wange ngenda mu ddwaliro basooka kujjako musaayi ne baŋŋamba olina sirimu naye nga baŋŋamba olina sirimu musajja talina bulwadde nsooka ntyamu. Olwo otegeera otya nti omusajja mwagenda mwenna? Olwedde zigatukize n'okunkwana yaziraga tibanalaba bwefuna olubuto naye ayagala afune ziri ezange zigenda okukomawo natera n'okuddayo n'omusawo nangumye nangamba ogenda genda ozikoleki nazimulagala nti obulamu tebwali bwangu. Reaction ye yali etya? Ngamba nagenda omaliriza obyogeranga engoye ziri bweru nga yakasusedde ebweru nga liri buto myezi egyo n'obudde buno mwana nze mukozeza ye yantwala ku switi okwetunda sobole onoonya school fees obudde buno akuze kuba yankanyuga mwana olubuto lwa myezi 3 tonsiiga bulwadde genda tambula genda kati nga naye kiddako sikirina okujjako okudda mu gurupu teyaddamu kunoonya ku mwana we gamba nti azeemu omulabanga mukulu omwana ye mulamu omwana yakeberebwa ekirungi nti mulamu ye talina bulwadde nembeera mubeera okunyigizibwa nezire wa mama wange embeera encunya naye nina maama mukunsiaka yasinga obutemu mu ggwanga. Ate maama oli gwagamba asosola ate kati anti nzizeyo olwo embeera enyize bensulamu sisobola babeeramu nina omwana ekyokulya kyakuyiiya sisobola mulekawo. Olukubo tonoonya ku bano baganda abo boga byali asuusuuta ennyo bonna ate bali Masaka era gye nina okudda. Okay ogatudda odde wa maama maama kavume kakulange nga agenze mu geyeena kuba n'engoye okunya olugoye lw'omwana oyo yapamanga mu ngoye nga sabuni amunyima amukweka kyekaka watuuka okuzaala ng'oli wa maama.
nazaala ndi eno n'ogenda nengenda na mwana ng'omwana amyezi kati ebiri nsoko simbewo akati awo kubanga ogambye omwami ono bwakukasuka ebweru olubuto nga lukyali lutoddayo ku street weetundanga n'olubuto nga ndulina olwo abaguzi obafuna anti njukira olubuto lwange lwawo olabika lubya mu mabeere balina olulabika paka myezi 7 nga ndi ku street neetunda oba wa 10 oba wa 2 ekikulu nfunye ekyenkola ki kati olunaku ng'oyinza okuba n'abasajja nga bameka okuwulira nti kati nkooye ekituufu oba tobamanyi okuwulira nti kati nkooye toba kunakoowa oba olina okuba n'amaanyi agakola ennyo oba 10 oba bameka ekikulu ofunye sente zonoolya enkya manyi mpulira bagaba Malaya balwanira abasajja waliwo abafuna ennyo nga bakasitoma babettanira nnyo n'okweroga tweroga baali bakulozeeko nakulukutako okumala omwaka era bakikulogedde eri banno mu bannange bamalaya banno ate nga nsula nabo mu nju lwaki nze nfuna nnyo ojja otya okitegeera nti kino kikulu kutobandoze ogenze mu periodi omwezi ne guggwako nayingira ogwokubiri nayingira ogwokusatu nagenda okubuuka nga kiyitiridde nengenda mu basawo ne baŋŋamba kikulukuto ne bakijjanjaba ntereeramu ngenda abanjijanjaba bakujanjabira mu ddwaliro mu byakiganda ani akulagirira olwo era bennyini bemwe muva ataakulagirira abanga yakuloga abakulagirira enanga bantereeza bwemala okutereera abakubuulira neyabikuloga nga mmanya nteredde nga mbivaako nga n'okwetunda kuno tekunyuma nga nfuna omusajja omutuufu nkoleki nduula awamu sokumbeera ngudde ku kizibu bwenafuna omusajja yajja muvubuka muntu mulamu nfuna lubuto bambi ekyembi omwana nazuukuka mufu simanyi kyamutta omwana oyo bwafa natwala maiti yafiira wano kaleerwe bwetwala maiti ewaabwe byali biwanvu nebigenda mu mateeka nebamukolako postmortem kirungi ne bazuula nti sinza yamusse famire nayo nenfuukira ate era ekizibu wasa omwana waffe nebangoba waka nebangobawo ngaabagoba embwa nenga mubanze bannazaaki mu nsi muno genzira mbonabona buli saidi tewalowoozaako nti eddogo lino likyalimu ebyo nga nabivaako dda akati bwakizuula nti nno oli mulwadde tewafunamu kirowoozo nogamba kwekyawo nogamba nange kati ekijja kijje kangatte kyengatta nsiigeko kuba lasfalolo nange sinze neeyagala ogamba nti osiige goba wetta olwo oti obulamu bwoba bukendeera buba butono kati wano we bagambira nti njagala kuwulira ku reaction eyo bagambira mu ddwaliro nti oli mulwadde obulamu bwaba butya kuba kyemmanyi tebusigala kyekimu sirina kyenafuna tewafunamu okweralikira ebirowoozo tolya tonywa omuntu ng'onywa ku mwenge olina ebintu byotalaba nti bikulu olwavaayo nafunamu ddakiika nga 10 nenyiganyigamu mbeza gwako nentumya ecupa biri byayite amasada gano olago ng'okyagaliko bago wagava teri nekimu era tekyali nekimu kyenkozesa wafuna okubuulira ne bagaba bijja kendeeza obulamu mbeerawo funa mmanyi biteredde si embeera ekyali mbi kati eno mu Bwamalaya eno njagala tuddeko mu Bwamalaya eno olunaku nga we luba lukulamidde okola sente nga mmeka sente ziba nnyingi olwokuvaayo n'etaano 3 tewaaliyo olunaku lwoga nti leero ndibye sifunyeeyo yadde gyeruli okera ng'oli nokwabula bakwabula solayirako ngerayo nagamba sente nazeerabidde mu nju olwo bwakigamba ng'okola otya komawo nina okufuuka kasitomawo olwo oweddeyo kakati mwaba bakugula nga tewafunamuko omuntu ng'ali serious nagamba nembutufu njagala nkujje mu Bwamalaya kuba buli ajja aba n'ekigendererwa ki naye mulimu abamu bafuna chance naga njagala nkujje mu Bwamalaya tamufunako mbeera n'ebijja naye olaba naye mbikoze ebbanga nfunye obulwadde era owebaka noono eno wansi nfuna ebirwadde ebirala nentakula nenkola biki kyenakola nga kati mbikooye nakeera lume nga mbikooye kanzire ewaka ekiba kibe so nzirayo ew'omutujju gwe mmanyi obulungi taata ye nga taliiyo kitange ndi mukazi eyakulira kusinga omaaza oba mama yalina obusungu bwe ne taata omuntu olaka yalimu embeera oba ova ku mwana kireka taata wange tanekakasa
n'obudde buno wali ayina sente nesobola genda wuwi nga atali kumpi kuba ali wabbakuli sente ayina nesobola genda wali mane bulituukayo ogwobukola kino ogwoba n'ekibi buli kimu kiba ku ggwe ensalawo okwebeezaawo ng'omuntu wenaffe embeeyoga nti mbere wa maama kyekunyumiza nzireyo yakyunyanzi kishinga kuvuma ng'akulangira ate omuntu watuukira okummemmere ng'olina kawere oba omwagazi wakyo kyenakola ndaba embeera embi zisusse nenkwata omwana wange napaakinga siina nti kikyoba ngenga ngenzigenda goba woba nasulawa olwo omwana ng'ali mu bbanga ki myezi ebiri nenjija nalumba bulumbi embeera y'okunyiganyigako obwannakawere yali asobola okunyigako sanyigibwa tasobola kunyiga kuba gambi muntu wakumira ekyokulya ng'olina kawere ate ayinza okukwatako n'akunyiga tayinza gwe weyambayamba newenyiganyi nenyiganga oluusi lwembuliddwa amazira genyiga nembivaako nensigala nga mbivuddeko naye mukama wamaanyi amanyi ennaku y'abantu bantu benyiga neyenyiga n'alwala munda senyiga saafuna buzibu era ndikirya naye embeera gyendimu bwenfuna obuyambi ku muntu yeera si yennungi n'omwana mpimapimawo obuwalagi bwange obwalayisirayisi sobolayo kamini netufunako ebbiri kapito kana akawalagi kaavaawo kweyiyange era omukazi oli yakwanye nakuwa 5 jukira mini ya 10 wabula ebyange tukomaawo kuba niwanvu naye maama sorry tukimanyi nti nno obulamu obwosi bwangu embeera yose nyangu naye tugenda kwata mpolampola abantu bangi nnyo atabali ekirungi okyali mulamu mukama abakuwadde essuubi ng'obulamu bwe buli kirungi tewalowooza ku kyakwetta oba okyali mulamu essuubi teriggwayo as long as oli mulamu because nze enkubirizanya abantu okwesiga katonda nze nesiga katonda ng'omuntu nange nina obulamu bwange nange tebwali bwangu nange nali simanyi nti buli kyakumanja nenfuuka kino kyenfuuse era nga nange nakutuuziza nenkunyumiza ku myaka emito gye nnina nange nina olugendo lwange ng'omuntu naye mukama mulungi nti nange nafuuka ate kino kyenkoze eki kyenfuuse as long as oli mulamu olaba wasobola okukkiriza luli nti ndi mulwadde n'okikkiriza mu mutima gwo n'otagwamu maanyi tolina kugwamu maanyi ate essaawa yaleero wetutukidde ku nsonga ogamba nti at least tufuneyo omuntu asobola okutuwa ku buyambi sandyetaaza oggwemu maanyi akitegeera ate n'ennaku eyo mbadde saagala okyesigalize kuba abantu bangi nnyo ekibatta nze nina mukwano wange recently yafudde stress olwokuba ntalina muntu gwanyumyako naye gwanyumyako naye naye kati omuntu nga bayizeni oli ku ddagala ne bukyanga talina ssuubi nti nja kujja wano 10 olowooza kiba kitya nentuuka ommere eddagala nendivaako nenga leero banfa kanfe jukira nogaadinga omwana oyo oba nze ndwaza ye omwana ye bampeeranga mulamu nene bukyanga tenadde nusu ebi ate ng'omwana alina okuyonka nkitegeera kati embeera gyempitamu ng'omuntu mpanva ate nga newenva wano sobola gamba nti ngene wa mama wange nemba kukujjako tula mikwano agala balungi maama waffe katokotemu kabuliza katono nnyo naye embeera bwetambula yakatweyungako mukwano tuli ne maama waffe olwaire essaawa zino ayina abaana ab'okulabirira oba ayina omwana ow'okutaasa ali mu mbeera ey'okumira eddagala naye nga tugendagenda mpolampola obulamu bwe bugagga silongazi olina obulamu maama sagala olowooze ku kyakwetta kubanga si buli mulwadde nti nayina kufa tokirowoozaako era sagala okirowooze kuba omwana waffe bebi omulungi oyo yenna omuzibu akyalina future ey'okulabira wakuliza oli gwogambye ali mu myaka 10 n'emeka ali mu myaka 13 wamukuliza era still nga walimu embeera yes that means katonda yasobozesa oli okukula ye katonda y'omu agenda osobozesa nalinawo akalimo ng'omuntu nakati buno obudde njiyanga buyiya ng'omuntu sisobola kubira nti brother wange oba kubira nti ono no ndinze nga nzogu kati abeeka kubengandeeka olinayo gwe wagambako ekyama kyo nti munaye ndi kino nalwala nali nagamba ate ye yafeera tetukwagala wano sebo bwe nali nagamba ng'omuntu ate mukama gwe yatwala ate mama wange womubulirira nti oli mulwadde kyalo kyonna kimanya alina babuuli n'omugambwa nti wano waliwo akazimba ensi yonna agibuulira nakyesigaliza ku mutima ati kakawalagi kaffe kano kopima
oluna katambula katya ka business katambula katya katambula ekitonotono kuba akamini kaggwamu enkya nosobola okusuubula akalala kuba ofunako ebbiri ogulamu emmere zifaayo bandidde mukene bandidde kyekirungi kaleerwa emmere ya layisi naye nga katambula kuba katasobola zibanga mwekali katambula nofunayo 10 oba oli awo nakwagala nga mukwano gwo nakuwayo ebbiri jjukira omwana wange bamwagala nnyo onaga mukwata ogulira omwana amata naye nga tanatuuka kunywa kuba ffe nga ffe abali ku ddagala tebatukkiriza kuwa omwana kyayi nga tanaweza myezi 6 kati nze notoba okulya ennyo lyafuna ekyayonka naye nga embeera yiyo si ennungi kumale mwekulaga wensula olinza ozirika naye nga tunasalawo neŋŋuma nga wekiŋambye obulwadde si kyekibi kuba ensi yonna ndwadde abantu balwadde ekyo kyekituufu naye kati tofunangako kirowoozo kigamba nti era onemeredde ekyokulya banzireyo eri ku bbala kizibu tokifunanga nakyejjamu wakyejjiramu era bwenemererwa ennyo nfumba amazzi nenteekako amajaani nenywa kasita nfuna amabeere okubuguma kifuba bwe kibuguma oli ayonka nakyejjamu katata w'omwana ono yaali kuki si ye muntu naye yakita bwe nafuna olubuto nenkova eri ku muto wano osobola ogikulaba bwe nafuna olubuto nafuuka ng'embwa gyali yena ng'omuntu leka nayawukana naye nga olubuto lwa myezi naye era ngaoli oba naye yafuna olugambo nti gundi yalwala nze sikweka ddagala nawe mba ndi ludda wali erisooka kuba sisobola dikusawala ndisa mitwetwe yankwana kimanyi naye namalo basajja abasinga ofuna olubuto toba muntu kituufu kulaga kala z'entuufu era oyo mwana nze maama we nze taata we naye nina emikwano kyeneyaze olaba omwami yabaddeawo mukwano Justin naye yafuuka nga taata wange yamugulira akapale buli kalungi yakamuwa buli kubira taata we nti omwana mulwadde agenda tola ku myezi abakuwa kati zikoleki naye nga nzika tanamanya mu mutima nti bw'olwala tekikugjaako mirembe gyoyisigaza engoye zosanze njozaawo tezibadde zange zabakasitoma bwentunda wala gyoli nenkunyayo engoye ezo za 3 kuli bwe kufiika 2 mpeza 5 nensevingayo 2 zange esatula akayumba ako kamitwalo egyo etaano egyo tekituuka omwezi ne gutuuka mbutufu nga teziri gutuuka nga kinayadde 2 nakuba nanyiniwo omukazi ate naye nga ye nanyiniwo nekolera gyange tekirina mubuzibu era nangumiikiriza paka lwenfuna era bwe bigaana ennyo njiiya waakiri ngenda ekiro nenjiiya oba nzifunye nti oba nti yakyoyiiya otya watugambye giri emyezi wagivaamu tokyagala oba tugenze nsobola ogenda nga mukibaala nosanga omuntu nagagula kabiya osa mu nsawo biya tomunywa gwe nogenda nogula walagi wa 5 nonywawo walagi naye ngaolina kyosavinga osobola osasula akayumba ako kola bansulamu akekibaawo naye embeera ya mwana oyo kati yancunya singa ndi wala nnyo kati ka bizinesi kano akawalagi mala kyakubuuza katambula katya si bubi kuba kamini kasuubula nekaggwawo nekakolayo amagoba ga sente ga 12 mini esobola 4 ojjako kapito oli owe 4 nosigazawo 2 zange nfuba olaba nti ko kaggwamu nenfuna 2 teriyo bano bakusumba batamidde mpayi ako 5 n'atakuwa osooka kumpa sente nendoka nkuwa kuba kati nga bwe nina bizinesi ya 14 kati bwe nkuwaako wa 10 olwo mba nkola ng'ate nina omwana w'okulabirira abewaabwe bw'omwana ono bo bagamba ki ku mbeerayo famire eyo nagyesonyiwa nagambye engeri gye nafiira oli omwana asooka kuba be bamu n'oli yafa empisa ze bampisaamu sirina budde bwabwe oba oli awo oluusi bandyagadde okuyamba omusaayi gwa naye dda sobola kuddamu badde omuntu wagambye nti wassa omwana gw'okuzizza n'abeera mu lubuto lw'emyezi 9 n'otukayo naga nti omwana wamutuze tekiba kirungi mwesibako kati omwana alwala ebiseera byonna n'afa kati ono bw'alirwala era wokubiri nga nziramu ebyo
kati n'omwana omukulu gwange w'emyaka 13 ali ludda wayo ali nagulu watatawe oyo ye mukama yakuyamba n'afuna bamulabirira era asoma ali bulungi otoba noono omuto kati essaawa ya leero kiki wandisinze okwetaaga kenetaaze nga bampuliriza era abandaba just obuyambi ku mwana webebi omyezi 4 n'obuyambi funa kyendya ng'omuntu ali omuntu aba akoledde ka bizinesi ngakola kuba njagala okukola kuba ndaba kiba kirungi olinakuwa n'atakuwa kyennyanja wabula nakuyigiriza okuvuba oba nakuwa kituufu bwe nkifuna era nkyegomba kuba buyambi bwe netaaga obudde buno bungi kubanza waliwo embeera mu nju omunema ne stress nenzira mumazigo olw'omwana olusaalidde safunye kyenfuna naye nga ate yakaaba alina okulya ogwe wena atanaba kubanga osubscribinga naawe yakatweyungako mukwano tukwaniriza nnyo tuli mu mboozi ne mukyala munnaffe mukazi munnaffe muwanyina mmwe muganda wamwe tusobola kubanga tumuyambayambako ali mu mbeera y'okubanga nti amira eddagala ate nga ebyokulya bitono olumu bibula eno ayonsa omwana twegategatte bagamba kamukamu ogwe muganda tusobole okubanga tuyambako munnaffe mpolampola akati mukwano nga tuwumbawumba okuva wano nandyagadde bakyala bannaffe oba abaana ab'obuwala tubeeka obugambo obutonotono bwe tubasuulayo muwala ng'okyali mu myaka gye bayita oba nga myaka 18 okudda wansi bali ewazeeyo kye bayita abasajja omusajja akulimbalimba naye ng'ogenda kufuna bulwadde tolina kyogenda funa lubuto oba obulwadde naye kituufu baalisomye era waba awulira omuzadde asobola omulabirira tebaaligenze mu gurupu mbi nga singa tezaali gurupu singa siri bwendi ne bamaama ate bwolwo ne bamaama kino bamaama abatuzaala balekerawo ososolanga abaana embeera gye ndimu obudde buno nze neevuma maama wange ng'ate yanzaala abazadde muzaale nga abaana emu batwale nga kyenkanyi kibi nnyo okulaga sayidi gy'ogwako nti ono gwensinga okwagala kuba bonna baba baana naye ekirala kyensaba nga ndi ku banda bwebamba mpulira obudde buno omukyala Rebeka Jingo alina ebigambo byabulira ng'ali ku leediyo ye abaana abawala bali ku TV oba ku kyoba ku leediyo bali bitutte ng'ekyebbeeyi nga Rebeka Jingo gwe najjako obuvumu okugumira sirimu gwe nnina nesaawa eno ngumira ku ye era sibuliriza leediyo ndala nga sibbiiti kati buli mwana muwala ali eyo yegombe ng'owuliriza beat program ya Rebeka Jingo egenda muwa buvumu waaw maama waffe bwatyo bwasobodde okuba nga tusharingakoko naye emboozi ye emboozi tewoomya nakabululu yampalampala naye nga kyembakutira nti nno obulwadde okuba nti nno oli mulwadde sikwe kuva si yenkomerero ya byonna tolowoozangako ekyokwetta nabagamba ekyokwetta tebangako solution so abaana abobuwala bababuulidde musooke mumaliriza emisomo ate mwegendereza abasajja sigenda kubanga nsukako wano nnaku olwaleero kuba emboozi ya nnaku enkutteko nnyo mpulira n'amaanyi g'ekikazi nganze omukyala gampedde naye fonnaawo ngenda kubanga mbasibulira wano nsigadde nze namwanja Irene mubeere bulungi mwera